No, this is for control transport. I, Akabai Henry, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Luyimbazi Elias Nalukola duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament, Kawempe Division North. This was 6th day of February 2025. Tulizimba mu Uganda. People power. Our power. People power. Campaign guidelines. I trust as a lawyer, you will be a law-abiding citizen in the course of these campaigns. Of course, this is also an appeal to all the actors in this election to be law-abiding, and it stipulates the do's and the don'ts in the course of this campaign. I'm also going to give you a copy of the nomination form. I request, actually you are required to be here on Friday morning at 10 a.m. with a copy of your proposed campaign program. I'm saying proposed because we are coming to harmonize those programs, so there might be changes here and there. I will not expect any candidate to come with a program cast in stone, making it difficult for others to fit in. So that will be the purpose of that meeting, and thereafter the campaigns will commence. I still emphasize, let's be disciplined, and we shall have a smooth exercise for all of us. Thank you. Olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe, we tulina basiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne bwe siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze, gwe tuyita official agent. Bamukwatidde Ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffetta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju wa hotel gye nasuzeemu, kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo. Naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe, okubuzaawo omuntu waffe, okumutulugunya. Ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino, ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe, era tubadde tuli awo ng'alabiseeko
tumaliriza ensonga kati nominations ziwedde kwewandiisa kuwedde basebo ne bannyabo bannayuganda abali eyo bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe ewambogo tugamba abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika timuveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo okwesimbawo okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo era gye tulage Kawempe ku kisaawe ewambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano basebo ne bannyabo jo basebo ne bannyabo twatudde n'abakwata mundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakana abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkana abantu baffe era ekyo twakikanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC Regional Police Commander atuule Kawempe awo ku poliisi era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakanyizaako twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate we tulina okubeera tugenda bagobawo bwe tuva wano mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera mulabo bate tugenda bagamba baveewo. We had prepared well in concert with the Electoral Commission that today at 11 a.m. our nomination would be effected. We prepared all the documents. They were kept with my official agent. I chose not to stay at my home because I was aware that some armed men were following us. Unfortunately, when they failed to trace me, they chose to trace my official agent. As my official agent was in the final stages of preparations, picking the proposal and the seconder, so that we could meet and come for nomination, he was kidnapped by armed men. He was put in a waiting drone. He has been tortured. All the documents have been confiscated. His suit has been taken away by those armed men. He was later released as we were preparing other documents for purposes of nomination. Our place, which we organized for purposes of a rally or addressing our supporters after nomination, has been taken over by armed men. But we are going there soon after here to tell them to move away from that place because it was earmarked for our meeting and further activities. So, what has been done today is very dangerous to our democracy. Of course, ekibaddewo olunaku olwaleero kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatembo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitizi nga bukyali. Kuba lino effujjo lye bakoze ku candidate waffe official agent. Kubanga kati official agent alina ebiwandiiko, alina academic documents zonna, muwamba waaki kubanga mugamba nti muyina amaanyi. Tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe ne deployment y'amaanyi gye tulabye ku nguudo nakinga tebakkiriza bantu kwetaayaaya. Ekyo tekyetaagisa kubanga abantu bano ba mirembe tuli mu kiseera campaign ka politics. Omule akozesa eddembe lye erimuweebwa ssemateeka okwesimbawo nga bwe tulina kanso nalukoola buli muntu asobole okulonda kwayagala okulonda. Bw'oba weewulira nti mwina candidate ow'amaanyi tugende eri abantu tokola fujjo just tugende ocampaigning tulindirire abantu bo basalewo. Naye ffe nga NUP ne kanso nalukoola candidate waffe tulina essuubi nti obuwanguzi butuli mu 5 kyovudde olaba balwana nnyo bakola effujjo kuba tojja kuwulirayo omuntu mulala gwe bakozeeko effujjo lino kubanga bamanyi nti abantu amaanyi g'abantu gali mabega wa kanso nalukoola. Naye tusaba Electoral Commission yo ebeere professional ekole omulimu gwayo. Kati tuli mu kuvumirira bamukwata mundu kubanga be bakoze effujjo
Electoral Commission gitujebaza kubanga etureceivinze era tubasaba process yonna bagikwate professionally. Tutero biwulira twalaba ebyali ekawuyunga ate nga abakola effujjo ekayunga si bamukwata mundu bokka nina akakiko k'ebyokulonda keetaba mu mivuyo egyo katusuubire nti ku luno bagenda kukola ekituufu. What has, because for our candidate to be treated the way he has, for our official agent to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted, and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion that has been orchestrated by security forces. Very unnecessary, because even the deployment all over the place, trying to make sure people don't, those that want to connect with their candidate and so on, it is uncalled for, it is unnecessary. We are in a political season. Let people express themselves. Those that want to vote for whoever, do so. So the fear that has been exhibited by the regime, it's really too early for that fear. Maybe you don't blame them because they know we have a winning candidate. We hope that the Electoral Commission will handle this election professionally. We want to appreciate them. They've received us, nominated our candidates. Today we are condemning the security forces. Our hope is that along the way we shall not be condemning the Electoral Commission also, because there's a history. We saw what happened in Kayunga. It was a mixture of security operatives, but also the Electoral Commission played a part in the confusion that happened in Kayunga for that election to be stolen. Our hope is that the Electoral Commission will be professional all the way, so that the will of the people gets to be displayed. Just a quick one. So I want to appreciate the people of Kawempe for showing us that support, and we are sure that if our comrade Serubiri had not been released, by this time the regime thought, and Councillor Alukola did not tell you that there has been an effort to force him to nominate tomorrow, the last day. We insisted that we must nominate him today, because we knew that if we don't nominate him today, they are going to do these games. So we are sure that when they saw us here trying to find a way of ensuring that our candidate is nominated nonetheless, that is how they released Serubiri. If it wasn't that, it was very clear that they wanted to get him and make sure that our candidate is not nominated. So I want to appreciate the people of Kawempe. Twagala kwebaza abantu baffe aba Kawempe wano. Baze mu bungi mubalabya abakyala abali eyo bikibona ne bajja ne bagezaako tuwa signatures empya, awadde tebalina ID zaabwe ne bagenda ne bazinona mu mayumba gaabwe okulaba nga candidate waffe abeera nominated. Tumanyi bulungi nnyo wabaddewo effort, wabadde bagezaako okulaba nga candidate waffe tuminominatinga olunaku olusembayo, ndowooza nga baagala muwamba oba baagala kwamba empapula ze batulemesa okumunominatinga, naye twebaza Katonda tatuwadde n'amagezi candidate waffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujuza forms empya, era bwe balabye ekyo ne balilizinga oba ne bata comrade waffe Serubiri. Kyonna kye bakola tujja kuwangula, kubanga kano akalulu protest vote etandikira wano basebo ne banyawo. Protest vote kitegeeza titugenda kuvaayo tuprotestinge against bad governance. Ebikolwa byonna bino bye tulaba bali mu kwongera okwerabisa bana ba regime, tujja bawangula inshallah.